eno bagiyita Valentine mpawo atalikaaba kakati Boy Child Kayondo yabikoze dda. Omwana gw'olabawo mu katambi yeevulungula atuuse n'okwagala okwewa obutwa. Boy Child Kayondo yamukyaye ku Valentine, teyamuweereza ka message, yamukyaye n'amugamba nti nkugobye ku Valentine. Omwana bamukyaye ye kyazzeeko okwagala okukola kwewa butwa kwejjambula mu bwensi, n'agamba abazadde be mbu yayagala Kayondo, bwe baba tebaagala afe, bwe baba bakyagala okumulaba ku nsi bamuleetere Kayondo. Ayagala kulaba Kayondo ye muntu gw'ayagala obulamu bwe ku lunaku olwaliro ku Valentine. Wabulaye Kayondo yamazeemu dda omusubi, yadduse dda ne mu kibuga alabika taliimu ku lunaku olwaleero olwa Valentine. Omuwala ono nansesezza mazima ddala abantu abakyalina laavu ng'omuwala ono gy'alina eri abavubuka oba eri abasajja kituufu bakyaliyo. Ne mazima ddala osobola okutuuka ku level omwana ow'obuwala gwandaba, osobola okutuuka ku level ekola ebyo eyeewa obutwa ne weevulunga olw'okuba omusajja akuleseewo ku lunaku lwa Valentine. Kale kiruma, naye ate sikiwa nti osobola okutuuka ku level kasooke ngwe ka video ko n'omuwala okalabe weewulire kate n'oluvannyuma tukomewo tutemeteme mu nsonga zino. Naye nga Boy Child Kayondo ye yabikoze dda, yamukyaye ku lunaku olwaleero olwa Valentine. Tumanyi nti lunaku lw'abaagaana. Vidiyo eno nkusaba ogimpereka like. Buli olikinga vidiyo kigiyambako okuba nti eddukira ddala ku sipiidi eya waggulu nesobola okuba nti etuuka ku buli muntu. So girayikinge okomentinge ne wansi gwe wafunye ku Valentine, wafunye kamuli okuva ewa Valentine wo oba munnange oli singo. Vidiyo kaako mulimba nnyo abakwako baba Kayondo balabe edduka kati ewa Kayondo tamanyiyo ono tamanyiyo Kayondo yagenze yasenguka siyo kati ono natagenda kutuula ku mulyango paka Kayondo atuulewo Kayondo ejja kubalyawo ng'akomyewo ate anaasulayo gye yalaze. Kayondo koboje wabulidde mukubire Kayondo ajjano ne mukazi we umusuule amazzi umuyire amazzi nammwe seye embeera eri eyo. Kayondo yakyaye munnange mwana muwala oyo. Mwana muwala ekisinga okunkwasa ekisinga okunsesa nti abantu abakutte akatambi k'omwana oyo nga yeevulunga yayagala kwewa butwa nabo babadde bagamba Kayondo jangu ono ne mukyalawo, Kayondo jangu ono ne mukyalawo, Kayondo ng'omwana agamba nze njagala Kayondo, nze njagala Kayondo. Naye ebintu bya laavu bino, laavu tugirekera abantu abalina omutima nga gwabwe. Neddala kituufu abantu abalina laavu yaddala gye bali. Gweosobola okuba oli eyo ng'onoonya laavu naye nga laavu ekubuze, naye abantu abalina laavu eyaddala bo gye bali, ebyaddala gye bali. Osobola osanga omuwala nga ddala kituufu akwagala naye ate nga gwe tomwagala, n'osanga omulenzi nga ddala kituufu ayagala omuwala naye nga ate ng'omuwala takola ki, ng'omuwala tamulimu. Kakati scenario yono omuwala ono obadde bagenda mu nnaku ez'okwagala. Omanyi nti Valentine balina ku celebrating love, it's a love day, kugamba kuwa abantu baagalwa baffe bimuli. Newankubadde nti abasinga bajjanjabaza nti Valentine balunaku lw'abaagalana abeegatta mu bufumbo, naye nedda, Valentine balunaku omuntu gweyagala ku mutima. Ayinza okuba maama wo, jjajjaawo, ayinza okuba omuntu yenalina ali special mu mutima. So Boy Child Kayondo yalabye Valentine etuuse ng'agenda asuulawo mwana muwala oyo ng'amugamba agundi nkutadde awanyi weewawo nze nguvuddemu. Omwana teyeevulungudde nga bw'omulabye awo, ne yeevulunga n'atuuka okwagala okwewa obutwa. Kale nze kye nnyinza okugamba nti ku bano abaana b'obuwala, omanyi abaana b'obuwala bano bwe baba baagadde nnyo abavubuka
beemaliramu nnyo ate ekitali ku bavubuka. Kituufu eriyo n'abavubuka abeemaliramu ennyo eri abawala kubanga osobola okusanga omuvubuka ayagala omuwala ng'asobola okukola buli kimu omuwala okyayagala. Mukubire Kayonda jano ne mukazi we. Okusikinga obulamu bwe eri omuwala oyo. Naye ate omuwala bw'aba ayagadde omuvubuka ate ekyo kibawa kiyitirira. Omuwala bw'aba ayagadde omuvubuka kyo kiyitirira. Asobola okukola buli kimu, asobola n'okuwaayo obulamu bwe eri omuvubuka oyo. Kitegeera asobola okuwaayo obulamu bwe eri omuvubuka oyo okusobola okusanyusa omuvubuka gw'aba ayagala. Omuwala tasobola kulowooza ku baffamire ye, tasobola kulowooza ku baŋŋanda ze, tasobola kulowooza ku mikwano gye ng'ayagadde omuvubuka, yeemalamu yenna n'akola buli kimu. Kati ate abo mu bavubuka abamu kye batasobola kukola newankubadde bwe mulimu abasobola okukikola, naye ate bw'oba ng'oyagala omuntu mulimu laavu bw'eba terina kukussa. Laavu tesobola kukussa kutuuka ku eyo level. Tosobola kwewa butwa ne weevulungula mu bumuti. Kati kankubuuze, omuwala oyo nga bye yeekoze byonna agenda kudda engulu. Bwadda engulu abantu abamubaddeko nga bamukwata ka vidiyo nga yeevulunga Kayondo, kati Kayondo takomyewo, agenda batunula ati, agenda bafeesinga Mukubire Kayonda jano ne mukazi we. Agenda bafeesinga ati. Mulimu ebintu laavu byetalina kutukozesa bannange. Kituufu twagala tulina abatwagala tutima, naye laavu waliwo wetalina kutuuka, olevu gyotalina kutuukamu lwalaavu. Olina nawe okweyagala ng'omuntu, omanyi self-love yensinga. Osobola okwagala omuntu n'omumaliramu ate munange n'akudisappointinga, naye ate gw'osobola okweyagala naye ate munange obulife n'etambula. Jadde tosobola kubaawo nga tolina akwagala kubanga self-love temala, naye ate bw'oba oyagala teweemalaamu nnyo eri muntu oyo. Osobola okufuuka nuisance ye kikufuuka ekyeneena, okweyisa ekitagasa mu bantu. Kakati omuwala yeeyisizza ng'ekitagasa mu bantu lwa Kayondo kumulekawo. Naye nga lwaki oba otuukamu eyo embeera? Lwaki oba otuukamu eyo embeera? Valentine y'abantu balina emitima nga giri solid. Oba tolina mutima guli solid, Valentine gyesonyiwe giraye bulabi, kuba tojja gisoba, tojja kumalako nayo. Nze nkubuulira. So byebyo ebiri ku lunaku olwaleero lwa Valentine, naye nga nze mbuuza Kamuli wakafunye ekirabo wakifunye. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 14 2025 gwe mwaka, omwezi tulimu gwa February, omwezi ogwokubiri, mwezi gwa baagana, mwezi gwa kweragalavu, mwezi gwa muhabbati. Akamuli wakafunye? Oba olinganga ffe yeffe abaaguma emitima? Akanga Akamuli kajja naye nga mbaagala nnyo. Video gimpereka like, subscribe.